mbalamusizza nnyo abalungi abalabi ba Quest Media Group mu programu yaffe ey'enjawulo mwenkyaliza Kanso Hassan Nsubuga. Kanso Hassan Nsubuga yesimbyewo Kawempe South ng'omubaka wa Parliament mu kulonda kuno okujja era nga tusuubira nti nno yagenda okukwata bendera y'ekibiina ekya National Unity Platform. Sebo soko tubuuze. Yesebo. Abalabi baffe abalungi balamusizza ate nembaaniriza ku mukutu guno okubeera nti mutulaba. Yes. Ate ne mukubaganya ebirowoozo ku ebyo tuba twogedde. Ne mutuwa ne comments zammwe ndowooza kiba kirungi kubanga kituyamba okwekubamu ttooki ngaffe. Tumanyi tubeera eyo nga tubeera wano nga twogera n'abantu. Twogera ne baprofesa. Twogera n'abakugu bangi okwetooloola ensi. Yes, abakugu bangi okwetooloola ensi. So bwe tuba nga tuli mu kwogera wano tubaamu eyo abatukubamu ttooki. Ate kirungi batukubemu ttooki kubanga batukubamu ttooki naffe twetereeza ntuba nti wano waliwo ensobi oba wano watuufu tambulire wano oba wano. So tubeebaza mwenna okubeera nti mubeera ku mukutu guno. Twebaza abavubuka aba NUP njagala okubeebaza yonna gye muli ba foot soldier. Pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu yasinkanye ba foot soldier abavudde mu district ezikola ebbendebendo lya Gweta Mukono. Yes. Yabasinkanye twabadde wali mu State House Magere. State House Magere. So twadomanyi mwami Museveni bwe yawamba ey'Entebbe. Nduga ndi katugira tukozese eno. Kaseera buseera nga bwetwetereza tukole ki? Tuyingire Entebbe. Ya so n'olwekyo twabasinkanye ba foot soldier era njagala okubagumya n'okubazaamu amaanyi nti ensolo ku kizigo kweri ku mulundi guno. Aba foot soldier abo bayiyewo nnyo omubiri. Bayiyewo omubiri. Abaana bangi bafudde, abaana bangi balemadde, abaana bangi bawambiddwa ne babula naye tebavudde ku mulamwa. Bannaffe bangi nakati bakyali mu makomera naye tebavudde ku mulamwa. So tubeebaza okuba nti bakoze ate n'okwensipalinga abavubuka okwenyigira mu kintu kino ekyenkyukakyuka. Kuba enkyukakyuka ebeeramu ebintu bingi. Enkyukakyuka tuba twogera ku byobulamu by'abantu. Amalwaliro gafaanana gatya mu bitundu eyo okwetooloola eggwanga. Yes, twogera ku mbeera y'amalwaliro bamaama abazaala abafa kati baweze 30 abafa buli lunaku nga bafiira mu ssanya olw'obutabaayo ki bikozesebwa. Twogera ku byenjigiriza. Nalabye Ministry ya Education ng'egamba nti abaana abafuna obuna nti bakendedde nnyo. Yes, olw'embeera abaana mwe basomera amasomero amabi abazadde okuba nti baavu tebakyosobola n'okuwa abaana baabwe kyakulya fees abaana babagobagoba buli kiseera omwana yandibadde concentrating ku bitabo n'aba nga tasobola kukola ki kukola ekyo. So ebyo byonna tulina okubyogerako. Enguudo enguudo embi kati abantu baffe abali ekasande eri abaveeyo ebukuya abaleeta ebyokulya byabwe osanga emmotoka zikwamye ebintu ne byonoonekera ku makubo anti so kati nosanga embeera eyo ekosa abantu baffe. Omuntu yandibaddaga nti aleese nakatiwe oba aleese emboga oba kibe nanansa azijja eri ekayunga azireeta e Kampala amakubo amabi ne gamulemesa n'awunzika ng'akoze loosi. Ate abantu abo olaba obusente beewola bwewole. Abamu babujja eno mu sente za gavumenti ne babujjayo era nalabye nga gavumenti eraajana ng'egamba nti sente ze yawola abantu nti yazivuddeko okuzibanja kyanti abantu tebazirina. Bagenza okutuukayo nga abantu bakyalina wadde omuno gw'ennusu. Abantu bali ku dduka tebakyalina wadde omuno gw'ennusu. Ate bwe baba banja n'okukola baba tebakyakola kubanga babeera ku dduka. Nti abantu ebirime bye baalima byafa abalala byakwamira ku makubo eyo nga bwe tugambye ne biremera mu nnimiro olw'amakubo amabi. So ebyo bonna buvunaanyizibwa bwa gavumenti. So eyo enkyukakyuka gye twogerako. Omanyi bwe nali nsoma e Harvard twasoma ku bintu ebikwatagana n'enkyukakyuka naddala mu byobufuzi nti tesiti esinga obukulu mu byobufuzi mu nsi yonna era bwe muba temunayita tesiti eyo mumanya nti eggwanga libeera mu kabenje. Ye tesiti ey'okuba nti kwezi osobola okukwata obukulembeze bw'eggwanga n'obukwasanze mu mirembe n'otuula wali nange nentuula wali nga tuli bapulezidenti babiri twavaako nze navaako kale gwe okyatambuza nga bw'olaba Ruto bw'alina ekinyateke nti basobola okutuulawo ne bagamba ono former president ate ono current
So ekigeze ekyo kasita kigaana ensi eba egenda mu katabanguko mukkiriza oba mugaana. Nga president waffe bw'atayagala kulaba ku mukulembeze mulala. Yes, nga president Museveni bw'atayagala kulaba ku mukulembeze we kyabulabe nnyo. Tayagala kulaba ku mukulembeze alinya red carpet ng'akyali mulamu. Kakati eggwanga lyaffe liba liri mu kabenje. Yes, liba liri mu kabenje kubanga wabeerawo bano b'ogiwadde omuliro abo. B'ogiwadde omuliro. Ffe abasomye ebyobufuzi n'ekukola research ku ddala ly'ensi yonna tuzze tutunuulira amawanga mangi. Twalaba okuyayaana kwa General Ben Ali Tunisia ng'adduka akuba essimu akubira ba general be nti kiri kitya ngenda kwewogomako Saudi Arabia naye enkomawo embeera eri etya. Okitegedde? Bw'amala okutuuka ku kisaawe Jidda Saudi Arabia addamu akubira General omuduumizi gw'amagye ge Tunisia amugaa nti kati embeera etambula etya. Oli namubuuza nti gwani? Okitegedde? General CDF abuuza abadde mukamawo nti mpozi njogerako nani naye wabadde ku nnyonyi balinga boogerezeganya bulungi naye bwe yatuuka eri amukubi gwani nti nze Ben Ali olwaggwereddeyo wa Saudi Arabia n'abaminisita be nga tebakyamutegeera. So ogenda okukakkana nga General Ben Ali pressure zimukubye yafiira mu Saudi Arabia ku buwaŋŋanguzi. So ekyo si kye twagala. Twagala abantu nga ba Nyerere, ba Kenneth Kaunda Zambia. Kenneth Kaunda we yateera obuyinza mu 91 n'abukwasa Kiruba. Wali tosobola kugamba Mwai Museveni ebiseera bye yali yakawamba yali myaka emeka nga yakawamba myaka 5. Nene Kenneth Kaunda ayita nabulwamu naye bwe bamukuba akalulu mu 91 yaga nti abantu basazeewo ngenzi kuba yali nakyemalire obuyinza yawamba buwambi yali asobola okulemerako. Era bakulembeze banne mu Afrika bangi bamunenya. Tulwaki owaddeyo obuyinza? Yes, n'abawuzi b'obunyama ne bamunenya. Yes, etambula. So ebyo byonna obitunuulira nti ekyo kyonna kiva ku kuwaayo obuyinza mu mirembe. Nali ndaba interview ya mutabani wa Gaddafi Saif al-Islam. Naga nti ye bwe yava mu Bungereza okusoma diguli ye ey'okusatu PhD mu mwaka gwa 2010 nti yakomawo n'agamba kitaawe nti embeera ekyuse. Ensi kati weetambulira si bye biri ebyedda. Namugaa tukyuse obuyinza abantu balonda abakulembeze baagala naawe osigale mu nsi yo naffe tusigaze ebintu byaffe nga weetuli kubanga yali ategese ye era yali asobola okumuteekawo n'amubbira n'akalulu nga Mwai Museveni kati bw'atembeeta muhoozi. So naye gundi Saif al-Islam agamba nti Gaddafi yakigula ekirowoozo kye nti naye bw'amala okitwala mu seeke mu bawuzi b'obunyama bamugaa nti olakye twakugamba tutwala mwana mu bazungu kusoma kati laba byajjeeyo ebyo suula mu kasero totumalira biseera tufuze libbiya emyaka giri mwana lwaki ono mwana atukola kyata atutaataaganya. Omwaka ogwaddako 2011 gavumenti ya Gaddafi neegwa naye Saifu anyumya mu mboozi eyo n'olupapula lwa Washington Post olweyo mu America anyumya mu mboozi eno aga nti gavumenti ya kitaawe bw'emala okugwa abaali abawuzi b'obunyama Baluna Kasolo bannabbanja nti yabalabanga ku mitimbagano nga bagamba Gaddafi bye bye Gaddafi bye abali abawuzi baki obunyama kati basiibula Gaddafi bye bye. So tebakyayagala kumanya ogenze mu mbeera gye yagenderamu n'afa tetumanyi nawe bamuziika taliko bijja. Omuntu yafuga ensi emyaka 40 mu ebiri kyabulabe. So kyobola nti twagala okulaba nti Mwai Museveni ava bulungi mu buyinza agende erwakitula jjajja atuule mu mirembe oba agende ekisozi kubanga Kisozi district yemu ne president wange Kyagulanyi gyava ni president Kyagulanyi ajja kugenda nga ye Kisozi amugaye nti mujjajja wa n'ebintu nga bitambula bwe biti oba omukulembeze yenna. Yes, omukulembeze yenna kuba kati nze lwaki ndeeta Kyagulanyi kuba ye president wange era gwe nteeseteese okwata obuyinza naye omuntu yenna asobola okukwata obuyinza nga abaddewo kuba president Kyagulanyi agenda mu kalulu kuvuganya statement gyawadde n'agamba nti akalulu kano ayinza obutakawangula yewe nnyini bwe yagambye ndoza statement eyo wagirabye ye yagikoze ye kennyini n'agamba naye ejja kutuyamba akalulu kajja kutuyamba okuleeta abakulembeze abalungi nga ne kali bwe kaleeta Joel Ssennyonyi ekitegeeza Kyagulanyi mu bantu abanoonya okukwata entebe y'obukulembeze bw'eggwanga taliimu. No mwali statement nagiwulidde kubanga babadde bamubuuza nti akalulu engeri gy'okalabamu gye katambulamu interview nagibaddeko yagikoze ne interview naga nti akalulu engeri gye katambulamu
nga munnamawulire amubuuza nti ne kano gwe kikyolaba ekyenjawulo onaawangula akalulu kano oba okasuubira nti kajja kuba kamazima na bwenkanya naga ati tukimanyi tekisoboka. Era yabuuziza munnamawulire nti waawulidde ku kigambo protest vote omanyi ekigambo nze nakireeta nkyenjagala anti wuliriza obanga omanyi tojja kuwangula kano lwaki okagendamu anti nkugambye nti waawulidde ku kye bayita protest vote nkiwulira gwokyogera kakati naye yakibuuziza munnamawulire n'agamba ke kalulu ke tugendamu era munnamawulire yamuga tetugenda mu kalulu ka bulijjo kyusakyusa bigambo bitya tugenda mu kooti y'abantu omusango tugugjeeyo omuze Museveni tuyinza kumuwa omwaka nga gwonna gwaki Museveni tumutwala enkya kaakati tugenda mu protest vote ebyani abibapangira era Museveni asobola n'okuvaako enkya pulezidenti yabawa obukodyo bwe manyi Museveni yatugamba nti ye abeera mu kiyungu n'afumba bwamala okufumba n'abawa n'abatera ku mmeeza tetukyali bannabyabufuzi bali abakadde bannabyabufuzi ababeera awo Ismail Mwami Museveni kusiba mataayi nga kati bolaba ennyambadde neokola boodi kati nze gana amataayi ngambala ndiwa nenze ndi fuutu soja fe tuli bajaasa abatambuze ebiki eggeto mwagala kulijja mu ggeto mulireete mu state house yes twagala naffe ba ghetto youth tuyingire state house kijja kusoboka ate lwaki tekisoboka tuli bannayuganda ng'abantu era Mwami Museveni yali takimanyi nti mu ghetto waliyo abantu nga abaghetto temunatuuka ku standard eyingira state house tutya standard kipimo kikwopimira ayingira state house entegeera y'ebyobufuzi tebasobozesa kuyingira state fe abalina zidiguli fe badokita entegeera y'ebyobufuzi fe ogamba nti tetusobola kukwata buyinza temusobola nga nze prime minister Kyagulanyi ye president njagala okubuulira okusoma n'entegeera y'ebyobufuzi byanjawulo ebyobufuzi tubitegeera locally and international kyobola bantu nzira wano nekusunsulira ensi yonna webale yes kitegeeza nti mbitegeera wano ne ku ddala ly'ensi yonna amaanyi ga Museveni gwe muvuganya mugamanyi ate amaanyi ga Museveni gaali gasinga aga Gaddafi amaanyi ga Museveni gaali gasinga aga Bashir gaali gasinga aga Tunisia wajjeno temulwanyisangako Gaddafi temulwanyisangako ati katugenda kulwanyisa Jeno Museveni gwe mulwanyisa mumaze omwasesinga okumanya amaanyi ge twamwasesinze buli kimu tukitegeera tumanyiwa amaanyi we gali tumanyi obunafu bwe buli ludda byonna tubirina osobola okulaga abalabi baffe amaanyi ga Museveni we gali n'obunafu kati oyagala ate ebyama byaffe bye tugenda okozesa okusuula gavumenti ya Museveni ate mbireete mu midiya tewali byama weebiri ekyo tukimanya ekyonzize enkyogera lwatu Mwami Museveni nga yategeka akalulu byabakama n'akabeera nga byabakama yakalangiri Museveni gwalonda tukimanyi tetusobola kugenda mu kalulu k'amazima na bwenkanya Besigye yagamba bw'ati tinze nga akalulu kakyatambula bwe kati ebyo mbivuddemu sibe yagamba yali yesimba ebisanja bina bwe yategeera nti akalulu yali tannategeera mu myaka 20 yali akyamanyi nga tamanyi Museveni maanyi ge yali tannategeera ye yava naye mu nsiko katannaba kutegeera nga mwe mutannaba gategeera ate mwe temunagategeererako ddala kubanga mwe bafuutu soja be bambala ovulo ffe bwe twambala ovulo tuba tutya ne mulowooza ne mukumba we mulowooza nti Museveni si size eyo siri muwagizi wa Museveni kati ate oyogerera ddala ng'oweenaaleeba anti kusati njagala okubuulira kyenjagala okubuulira nakwagula munnamawulire nawayeenaaleeba no kenyini wagamba abaana baffe baafa abantu baafa naye omanyi lwaki abaana baafa kubanga mwali temumanyi gwe mulwanyisa bwenkana buzito bwe musooke muddeyo obuzito twabutegeera twaddayo ku drawing board emyaka 5 tosobola kugaa nti ate tuddeyo emyaka emeka luli twali ba myezi 2 tuli bato kati omwana ow'emyezi 2 tomwawula ku wa myaka 5 olaba nga n'akalulu tekannakubwa nti nno baatuwangudde anti twakugambye mwenyini yakkiriza nti omusajja simusobola nkubulidde statement no tanabaga nti omusajja tamusobola tomuwanda bigambo mukamwa nedda si bwati bwe yagambye interview dayo gyetegereze njikubuulira nkugambye yagambye nti okulonda kubaddewo naye Mwami Museveni nga yakategeka kizibu naye n'awa n'ebyokulabirako n'agamba nti Egambia 2016 Yahya Jammeh yategeka akalulu ako eyali abafuze emyaka 2 mu emeka mu 2
naye era yajame bamukuba akalulu n'agenda nadduka kati ali mu nsi yayikotolera so akalulu tusobola okukawangula nga tutaddewo embeera kye tuyita protest vote. Mpuuga bwe yali ayagala okuleeta ennongoosereza mu electoral reforms twamugana mwamuvuma buvumi twamugana okuzireeta mukama wamwe yennyini yagamba twamugana electoral reforms si bye tuliko emyaka ebiri n'ekitundu nga Mpuuga Loop ani yamugana okuleeta ennongoosereza mukama wamwe kati okuva lwe yava ku bwa Loop omwaka mulamba ayogera ku electoral reforms naga nti yasaba ne sipiika amukkirize nti naye sipiika tannamukkiriza kati feba sipiika lwaki temwamuwagira Joel Ssenyonyi ye sipiika mu parliament lwaki temwamuwagira tutya okumuwa azireete aziteeke ku floor ya parliament tugaana omuwagira yes so tetwagala muntu yenna kubeera eyo okutwekwasa Mpuuga aleete enkyukakyuka zayagala mateeka g'ebyokulonda tugaana omuwagira agambe mubalabye tebampagidde Nsubuga nawuliddeko olugambo olugamba nti no tiketi ya Kawempe North bajjagala obukadde 330 era zibasabye nalukoola Alex Luwemba yavayo n'agamba nti bamusaba obukadde 4 amawulire gano ne gawaawaza ensi yonna naffe ne gatuwaawaza kiki ekiri emabega wanno okutunda tiketi omanyi abantu banaatukolera nga mubaguza buguza tiketi omanyi propaganda atambula NRM gye tuvuganya nayo naye ina ba propagandist baayo nabo batambuza propaganda waabwe iyo muli yogedde bulungi gutambula ko babasasula bali ku payroll kati nawe bataleete propaganda ngono kijja kuba kizibu okola ki okuba wasente bajja mukola ki mu media ngate mujja wano ne musaba sente basiba wasale basiba wa Museveni kunoonya ki sente kola mulimu ogwo tetubagaana bakole naye bwe tubanga tuli ku level ey'ekibiina kwe tuli kati emyaka 5 luli emyezi 2 gye twaliko ebigambo era byayitingana bingi wadde tewaaliwo bwino alaga naye byoyogeddeko bya Kawempe North nabiwulidde era n'okubiraba nabirabye kubanga byatambudde ku mitimbagano era ne ku mukutu gwaffe ogwa National Unity Platform twabitaddeyo ntugamba nti bino bifu biri fake kubanga kadi y'ekibiina tetundibwa butundibwa kubanga kati sekuyita lejjeno wange David Lewis Lubongoya agenda kuvuganya wano mu Kampala Centre naye tugenda mugamba aleeteyo mmeka abo batwalira bwerere kyanti kati lwaki fe abawejjere ffe tusabibwa sente so tewali sente yonna kubanze tebansaba nkuwadde 10 ate bakuwadde kadi Alex Luwemba bwaba anti fe ne bana ba Kawempe North banoonya nnoonya nga bwenginoonya bwe baginoonya bali 8 time eyo tennatuuka bali 8 abanupu bali 8 mbwana asinga okuleeta sente nyingi yana ekyo kikyamu ekyo si kituufu kubanga NUP tetunda tiketi ya kibiina era nze nagamba abantu bakyalenjinga mu 2021 naye mbagamba gwe baguza kadi leta lisiti ate zigabirwako lisiti naawe kiyati kati weziba tezigabirwako lisiti lwaki ojja n'oyogera ebyanjwanjwa kuba ebyo byanjwanjwa eyabeera propaganda osobola okujja no sigigabangako simanyi bagigaba batya sigabanga ku nguzi ate sigirya yes so nze ntuula ku nkiiko z'ekibiina era ekibiina we kiba kirina bye kigenda osalawo fe tusalawo nga kibiina okitegeera kakati kweno kadi eya Kawempe no ababaka akakadde akagenda mu nuupu buli mwezi baba wali siiti ezo zimanyikiddwa mu mateeka baba wali siiti anti zimanyikiddwa ziri mu mateeka era we bajja sente ezo zibasalibwako nga abaka ba parliament baba wali siiti twatuula nga Nneke ne tukkaanya n'ababaka baffe anti wulira tewali risiiti ngabo watali risiiti naye kimanyikiddwa kiri mu mateeka kiri mu mateeka g'ekibiina kiwandiike ngabo watali risiiti ne zibali zibaleeta ezo ebyokulonda nazo ati kiteeka okubaako bwino nga kino kiri mu bwino kiri mu bwino omuwandiike yakanyizibwako mu kibiina ne ziri bwe zitambula tugende mu maaso ekyo tetukikkaanyaako nze sikkaanya nakyo era n'abakulembeze baffe pulezidenti wange n'ekibiina kyaffe ffenna nga abakulembeze tetukkaanya nakyo kuba tukivumirira tetukivumirira mu NUP yokka naye ne mu bibiina byonna babayo gye batunda kaadi kikyamu era wabeerayo eyo gye babaguza kaadi nti oli NRM oli wa DP oli wa FDC bakuguza kaadi jangu mu NUP waffe kaadi zabwere tewaliyo waffe kutunda kaadi tetugenda kwata kaadi
tujiguze secretary general waffe wano okitegeera kubanga era nze ngenda kukolegana bulungi ne secretary general ku nsonga eyo eyokuba nti kuba kati constituency yange ogimanyi Kawempe South tusalagana ne Kampala Central si bwe kiri so tugenda kukolagana bulungi era tulabe nga awangula ekifo bino tuli ku makolikoti bwe bali ku makadi nga bakusabye ssente n'okumawo n'oyogera obutambi buno tuli bukomyawo oyogedde bulungi tuli bukola ki tuli bukomyawo kubanga kati Nyanzi Fred bamuwadde constituency era nze banaginyimaka ekyo nakyo si kituufu Chairman Nyanzi tannaba kuweebwa constituency ya Kawempe South tebazigaba batyo constituency nze nja kujja wano okubuulira nga kaadi ziwedde okola ki okuweebwa abantu kuba kaadi zino ffe mu national platform ekisooka tubeera na consensus ng'abakulembeze abagala kaadi bwekiremerera okukkaanya ate tulina enkiiko endala ezitutwala gye basobola okugenda ne basalawo ne tukuba akalulu ne tusalawo ani afuna kaadi antagifuna naye constituency ya Kawempe South egenda kuvuganyizibwako nga constituency endala era Chairman Nyanzi Chairman Nyanzi asobola kuddeyo ne yeerimba era tabeerangeyo ne yeerimba ati kati nze President Kyagulanyi yaŋŋambye ngende mu Kawempe South ekyo si kituufu bamaze dda oba positioninga Mufumbirwa bamupositioninze Nakawa East bali muezo bamupositioninze mu kuwa meya Nyanzi bamupositioninze Kawempe South Lubongoya Kampala Central beba mu bantu bamaze okupositioninga kati ze bampositioninze ate gwe oli mubbo oli futu soja nawe leka nze futu soja si oli futu soja ate ba futu soja fe kaadi ezo tugenda zibunanyizibwako nnyo kansala awo gye bajja okutunuulira njagala baka wa parliament sagala kansala kati kyenjagala okugamba Waiswa Mufumbiro bagenda ovuganya nabe Nakawa East aba NUP baweranga basukka mu 10 abagala kadi ey'ekibiina so tagenda kujijja ku mukeeka tugenda kuba na anti-government tusooka kuba na consensus bwegaana tugenda mu kamyufu k'ekibiina katukalinde Kawempe North kubanga muli 8 abakavuganya Kawempe North omuliro gwaka Kawempe North naye nze era sigenda kuddaana okugamba nti mpagira gundi banze ndi mukulembeze sigenda kugamba mpagira gundi oba gundi naye abaliyo bangi omuliro gwaka ne Namwandu mwali Namwandu naye mwali wawo nalebo Segiri oyo Namwandu yagenda okulya akalu yagenda ofuna kaadi kubanga ne mundu abatu muwadde kaadi ba independent naye kaadi ajagala naye in case singa batagifunye yo yasobola okulabirira abaana ba Segirinya Namwandu naye mmwe namwe namalala abajja amalindirizo bonna banoonya byabwe tewali agenda kuddayo wadde okukola waliwo ge nabadde njogera naye omu naŋŋamba nti naye kaakati bwe mpangula wano ngenda kuba neetisa omugugu gwa famire yonna eya Segirinya ate nange nina ebyange nze nabivuddemu ye yakavuddemu akalu yakatidde lwa mugugu gwa famire ya Segirinya ne mugamba nedda Segirinya yali mbaka wa parliament Mukama yamuyita so anawangula ajja kuba awangudde kuweereza abantu ba Kawempe North era ffe ng'abakulembeze ba NUP kye tugamba abagenda okwesimba mbululu bonna nga Secretary General Kampala Central Nakawa East wali ani Waiswa Mufumbiro tugamba bwe baba nga bawangudde obululu bonna abanaabeera bafunye kaadi kubanga Secretary General ayinza obutagifuna bali mwenda abagivuganyaawo ate yagigabawa muleme oyo propaganda kyembagamba Secretary General naye agenda kuvuganya mu kamyufu k'ekibiina twagala kundi agenda kuvuganya mwagala Kasaato yali Kampala Central yali wa Kasaato wali awo mwagala Kasaato mwabaani abanupu kakati bwe mba mwagala Kasaato mwe muli bawagizi ffe tuli bawagizi katuli bakulembeze ffe Kasaato ajja kujja yeetabe mu kamyufu k'ekibiina avuganye ne Secretary General waffe tujja mukubaka Lubongoya mukamyufu si tewali mutawana bategeka akamyufu balabe akamyufu tugenda kategeka Lubongoya tujja muzze mbalala ajja kuyita Busega nga n'ennyindo yenkata Secretary General in fact Secretary General akoledde nnyo ekibiina kya NUP kikyakoze akisitudde n'akiteeka ku ddaala kati kankubuuze gwe tokimanyi nti emirimu gy'ekibiina gitambulira ku Secretary General naye wammwe obadde okimanyi wammwe Secretary General wani Secretary General wani wa NUP Secretary General waffe
wa NUP era njagala okusinzira wano ku mukutu guno okwebaza Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Rubongo ate nga ye mubaka addako wa Kampala Central ne wamugamba ddeyo wamugamba ddeyo wabwe mbalala anti buliriza saagamba nti nno waddeyo bataddayo naye nagamba nti kyandibadde kirungi singa abadde avuganyizaawa kubanga tewali tteeka lyamenya okuvuganya wano mu Kampala Central teka nkuwa ekyokulabirako tulina deputy road mayor si Munyolo Nyanjula era yazeeyo waabwe Munyolo yazeeyo ku bwemuke anti abadde avuganyizaawa ku bwa kansala wa Kampala ate bwa kansala buliko anti wulira obwa kansala tebuliko buganda kokasi tetwewala anti kyakubuulira Fred Ruhindi yakiikirira nakawe bisanja bibiri yayita tula mu Buganda kokasi ate Michael Kabaziguluka naye kisanja kimu kakati Kayija teyesimbawo wano mu Kampala Central abadde yesimbawo kadi FDC ngagwa kati yagenze Nansana municipality yes wawan so yes so kakati ekyokuvuganya ze naveri waffe Kasanda yes nenkulira wano mu Kawempe South era wenyendo okuvuganyiza kozi mama atunda nyanya mama wange atunda nyanya na butundu abantu bakusaasidde munnange waliwo omwami omuyankubidde okuva mu Amerika nagati bambi musajja oyo nga yalwanyi era njagala bampe ebipande mama wange yaswagolinga nnyo okunsomesa kitange yafiira ku ttale tetwamuziika nje njagala abantu bampe era Kawempe South NUP wetampa kadi begenda kugiwaana ebakoze bubi begenda kugiwaana soko mbuli nyanzi musinga n'ebisaanyizo naye anti omusinga ebisaanyizo mbimusinga naye bagamba nti nno obumanyi bukira obuzira kakati oli mumanyi olwokuba nti amanyiddwa ewa eri mu kisenge tewali bya mu kisenge edi yawe waawa si wa mu kisenge wa mu kisenge basi wa mu kisenge kakati kadi twagimuma mu kisanje ekiwedde waliwo enkola netugiwa kirayanga oli ewa ekira era ne kuluno tetugenda gimuwa anti ye wa DP ati yali wa NUP yakyukira kadi agirina era member wa National Unity Platform omujjuvu naye abantu bakusaasidde nnyo tebaga nti bambi maama n'akuza omwana n'amuweerera naye bambi mama wange yasitwagomwana tannamugasa kakati ndi mukulembeze mu NUP era nsaba bakulembeze bannange mu NUP ate ndi futu soja bafutu soja bakulembeze bannange ffe tusiba akajegeri ka president bafutu soja era njagala bafutu soja bannange mumpagire bafutu soja munjirewo omubiri ndabe nga nfuna kadi wakiri bafire ku kitebe bafutu era waliwo futu soja yangambye futu soja wekawempa yangambye nti ekitebe tujja kukimenya yangambye nti batakuwa kadi ya Kawempe South ekitebe tujja kukimenya kuba gwe futu soja atubeereddewo nze futu soja abaddewo ng'olukumi tulira ne bafutu soja tunywa amazzi gaffe ne tutambula kyonna gye tubadde so NUP teyinza butampa kadi tesobola anti we batagimpe abantu ba Kawempe South bajja kunonda ffe tuli maanyi g'abantu nja kujja independent ate bafutu soja bonna bagenda kubeera ku saidi yange bonna era kasita baawulidde omanyi nti bafutu soja be bagoba Waisu amufumbira ogenda nakawayisi bamugaa nti eyo kadi ya Kawempe South ya Honorable Hassan Nsubuga futu soja munnaffe n'akita kakati omanye egaali gye bamuyisaamu kati egaali ekaaba olukaaba era nabadde ku kitebe ejjo abaana ne baŋŋamba gwe ekyo kitulekere kubanga abantu nga bachairman Nyanzi babeere mu bifo byabwe beerayo nga Ssabakunzi w'ekibiina kifo ky'amaanyi so tusigale mu bifo byaffe mwamanyi nti mulimu abati era nebaza nnyo mukama wange president Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bangi ababadde batimbye abamu ebipande nga chairman Nyanzi n'abalala yabagambye mu bijjeeyo mangu yabagambye yo kadi ya futu soja mu bijjeeyo mangu simanyi bwe adagamba futu soja kyayinza okuba yabadde agamba kuba nze futu soja nze kali ku kali simanyi gwe yabadde agamba simanyi gwe yabadde omuntu ng'awuba omukono nalo MPC neroza nti omuntu agenda kusuula ayina ye tugenda netambulira kuli kyengamba nti simanyi kuba nze futu soja nze kaaliyo simanyi bwe yabadde agamba nze waliyo futu soja omulala abenga ategeeza kyensaba so abakulembeze bonna okwetoloola ensi yonna bali ku saidi yange aba NUP
abali mu America abaliwa era nabadde njogerako ne muganda wange Dr. Kauma ali mu America eyo era ali mu kutegeka convention mu Gw'omunaana president agenda kubeera mu America ng'agamba nti bali mabega waffe nga bonna abali mu America bali mabega wange Kawempe South. Yes, kuba gwe tebereza mama atuuza obunyanya n'ansomesa okutuuka wende okiyita kintu kya bulijjo. So unsaba abantu ba Kawempe South muneesige tugenda kubawere ngenda mu myezi 2 bakusaasire busaasi bansaasire kuba nze ne Honorable Segirinnya Kivola tubadde nga balongo olw'ensonga ffenna embeera gye tukuliddemu yeeyo. Ni mama wa Segirinnya bw'atyo mukazi waffe kutunda buugi na caayi n'anoonya eziwerera ki omwana. So nange bwentyo bwenkuze so njagala abantu ba Kawempe South nze neba nate bampadde kadi yenda kujja independent kwa abantu bangamye nti bwe bakuwadde kadi bate bakuwadde fe tulimanyi ga bantu wetu tuli tugenda kulonda bakusasi. Yes nange bakusasi nga Secretary General wagenda mu Kampala Central okuvuganya nga Waiswa bwagenze mu Nakawa East nange bampeka kadi ka Kawempe South kibi kinga bakampadde waliwo obuzibu waliwo obuzibu kubanga Secretary General era njagala omwebaza yampadde n'obuvunaanyizibwa yangaye nti engeri constituency gyaffe gye zisalagana yangaye nti nze ngenda kubanga nkulira media team ye ey'ebyamawulire mu Kampala Central ng'ate nange bwe nkola akalulu akange wali kati ye anaakulira kyene wuwo ate tomanyi nti ate office ye eri mu constituency yange ati naye alina okubaako kyakuyamba kyamaanyi ate kati wakuweera obuvunaanyizibwa obwo batagenda kukuyamba. So Secretary General mukama wange omulimu ngenda gukola ogwa Kampala Central nyumba ku nyumba abantu ba Kampala Central nabagambye kubanga tukwetaaga mu parliament ogenda kuba ddoboozi ddene mu parliament. Secretary General w'ekibiina bw'ayogera bingi ebikyuka. So ate n'ettafaali ly'otuwadde mu Buganda mu Uganda yonna Secretary General wa NUP akola nnyo okulaba nti tufuna ababaka ba parliament okwetoloola Buganda kumpi yonna kakati sawa ate Mpuga yakola ki Mpuga yakunga mu Buganda Mpuga yatwegattako ng'enkya tugenda ku nomination leka nawe okutuwulira bintu bya Mpuga nawe leka ate kunzija mu mbeera sima musimeeko no yakola ki Secretary General wabwe mbala yakola ki Secretary General mbala yajja yani omanye akalulu k'embala bwe katambula Secretary General omanyi bwe katambula akalulu k'embala tokamanya nti kati ffe tuleke ffe abakategeera waje yagenda n'akuba campaign wonna bwe twatambula twali naye buli wamu Secretary General okujjayo wadde omuntu omu bw'ati ng'ogamba nti yakola omanyi omulimu gwe yakola embalala yaleeta bameka gye mutalina wadde kansala kugambye tomanyi kalulu ka Western Uganda bwe katambula Mwai Museveni akalulu ka Western Uganda engeri gya deployingamu n'effujjo lyakola mu kalulu ako Kivola tumwetegekedde omanyi bafuutu soja benzimbye mu Western Uganda mu Western Uganda ninayo bafuutu soja bawere emitwalo egi nayo kimanyi nti no mu Harvard omulimu gwabwe University buli asomerayo oluusi amagezi gamusukkako n'afuna ekizibu ku buwongo kitya emitwalo 2 ng'ogijja emitwalo 2 bafuutu soja benzimbye mu Western Uganda. Western Uganda nnene erimu Tooro erimu Kabaka bwa Rwenzururu Kasese Bundi Bujo erimu Bushenyi Ishaka Mitoma Lukunjiri Kisolo Kabale erimu eno gundi wa Isingiro yonna eyo Western Uganda. Western Uganda ngazi bwenjogera gwotunulira mbalala negwe bala bafuutu soja bave Fort Portal mu bukama bwa Tooro ne bagenda mu bwero Kabaka bwa Rwenzururu ne bagenda mu bugabe bwa Western Uganda bafuutu soja emitwalo emeka obulu tutandikira ku mitwalo 2 bwe tulinayo anti gambi abo bafuutu soja bokka abo bagenda kukuuma bukuumi kalulu yes n'okulonda yes gye tutandikira aha kakati tuyina abantu 10 ku buli kyalo district zonna ezo okuva mu bukama bwa Tooro okutuukira ddala mu Ankole yonna abantu 10 yes ndabe ebyalo ebiriyo mu buli district nange nyange ngenda kujja nabyo abantu ekitegeze 10 akalulu bwe tuba nga tubalina akalulu mu Western Uganda kabatuba tukawanga tugenda kweza lweyo tugenda kyobola nti nagambye ninga nti nayo n'osobola okudda n'obyogera nga akalulu kawedde ate wendi mukama bw'anaaba akyanjazisa ekimuwendo obulamu kubanga ebyakatonda bizibu yes kubanga ebyakatonda okumanya bizibu nabadde nsaba Katonda nga nsaba nnyo Honorable Segirinnya abeere kuba yansuubiza
nanga ngenda kutambula nawe constituency ziri bbiri nga Secretary General we yansubiza okutambula nange olwokuba constituency ziranaganye ne Segirinya yali ansubiza ki tutambulire wamu ale na Alex Waisu amufumbiro naye nabadde naye nanga naye agenda kutambula nange so abantu abo no oyo tutambula naye amyuka mwogezi wa kibiina anti constituency teziriranaganye naye tujja kuba tutuliziganya ndwaki mu bantu bononya nabakalu mufumbira muleke Secretary General yekagwe mbanteka mu wakiriko Secretary General oyo wakiriko yoyo wamaanyi naye mufumbira yoyo wamaanyi era nze ndi munkwawaze bwenti namaga ndi ku kadi kasaya nkwasiza no vunanzi bananga katulwane bambi ngolwanirira kadi futu soja ndi futu soja bafutu soja bonna basazeewo bafutu soja basazeewo era emikutu gyamwe gyonna ssebo njagala gitandika okuwanika ekiteera ba TV zonna zatandise kiteekayo ndi bafutu soja basazeewo Kawempe South Hassan Nsubuga tewali muntu ekitegeeza Nyanza anoonye ekibanja awalala anoonye adde ku bwa Lord Mayor ate bali mwezo yennyini siye yabusuulawo chairman Nyanza bamukubako bali mwezo agende mu Kawempe mu kamyufu ka Kawempe North mu kisanja ekijja kubanga bana era njagala okutangaza ku kaadi eno ya Kawempe North mbadde kibadde kimpiseeko nti bw'ofuna kaadi mu Kawempe North ku mulundi guno mweno by election ogenda kuddamu oginoonye mu kalulu akaddako njagala kitegereke bulungi tewali 3 ezaki 3 ezaki kaadi ya bwerere tewali agenda kugigula kadi ya bwerere tewali agenda kugigula mugenda kugivuganyako n'olwekyo bw'ogivuganyako n'ogiwangula kati 226 oddayo mu kamyufu era chairman Nyanzi kyemugamba nti addeyo mu kamyufu ka Kawempe North mu kisanja ekiddako ate ne kakati asobola okukeesogga yes kubanga tetunnafuna candidate ne kakati asobola okukeesogga chairman Nyanzi era nze mugamba nti waba tayagadde wano ng'alaba kijja kumutawaanya anyweze wali tumuwe Kawempe ki Kawempe North kubanga jabeera jawangaalira ekiseera kyonna so kati tewali ate ensonga emuleetawa mu Kawempe South tokiraba yes omuntu abeera mu Kawempe North jawangaalidde obulamu bwe kumpi bwonna so kyetusaba akole ki asigale mu Kawempe North Kawempe South agireke kubanga abafutu soja basazeewo nti futu soja munnaabwe gwe baagala kubanze ngenda okutegeera ensonga z'abafutu soja era mbadde nzitegeera ebbanga lyonna mama wange wali Kalerwe watundira ennyanya n'obutungulu wempanga aliddawo Kalerwe batata Kayembawo ku Kalerwe tubaddeawo nga tutunda myera ne mama wange mujja school fees yes nga mujja school fees so ekibiina kyange tekinnaba kunyigiriza naye nze ngamba nti ng'ekibiina nkisaba n'abakulembeze bonna mu kibiina banjirewo omubiri nange kubanga bafutu soja lwaki olooza banjirawo kuba nange mbayiriddewo omubiri njiriddewo omubiri bafutu soja yensonga lwaki nange bafutu soja basazeewo ne baganda ekijja kijje tuli kuggwe bonna bafutu soja watali kukola ki awatali kwesalamu so nange banjirewo omubiri ensonga zitambule bafutu soja basobole okuba kubanga office era ekibiina kyange nze bwe mbanga maze okuwangula akalulu ka Kawempe South sigenda kugulawo office mu constituency office president yajimpa eriawo ku headquarter kasi mwengenda okutuula mu office nene nnyo tutya mulidde ebintu mu batanga ba NUP tulidde tutya office mweziri office bajimpa ziri muli office ya mulembe kuba mpeereza ggwanga lyonna kati office byakuwayaje anti kakati nze ssentebe w'olukiiko olukulembera abavubuka mu Buganda ate ngenda kuddamu ekifo ekyo nkivuganyeko mu delegate conference ejja nguli musajja w'amaanyi nini bakuvuruga bwe batyo ate ndi mumyuka wa Honorable Zakani Ambuluzi Nyanzi okujja eno Nyanzi byabadde birowoozo bye si bya kibiina birowoozo bye ng'abantu abalala kifo kya Kawempe South buli omu asobola okivuganyako ekya Kawempe North nga baliyo 8 ate ne chairman Nyanzi waddemba okukyesoga kuba jawangaali so abantu bangi bavuddeyo ne bavuganya fena tujja kuvuganya kubanga ekibiina kyaffe munda mu kibiina tulina demokrasi munda mu kibiina tuvuganya naye nze ngamba abantu nsaba kalulu kange ng'aba Kawempe South bakkiriza dda ne banneesiga kati nsaba n'abakulembeze mu kibiina banneesige kuba mbaddewo ekibiina kiyiriddewo mu bitewali activity ya kibiina yonna gye seetabyemu
teriiwo sebo mukama wange waliwo otandabye buli wamu nkoze eki mbaddewo bafuutu soja bonna bamanyi nti bwembeera n'olukumi tulugabana aba netugaa nti tunywa amazzi tuli ekikomando kyaffe era bwe tubadde tutambula ne bafuutu soja bannange kyobola bambakulembeza nnyo ate pulezidenti waffe atwagala nnyo nga bafuutu soja kuba ffe twasalawo ekijja kyonna kijja bw'obanga tonnaba kutuuka ku pulezidenti waffe omala kusaanyawo ffe bafuutu soja kyobola tusiba kaki tusiba akajegera ako bambi nalaba ne mulya nnyama nga asiba akajegere nga timusajja mukulu ono tebamwabya omutima mulya nnyama yabyeteeka mulumu naŋŋamba bannange yaŋŋamba sibisobola bafuutu soja mukikola mutya ngambadde nkyali mu byobufuzi nze akajegere sandika sibye tosobola kasiba nti kaffe bafuutu soja mulya nnyama nga kasibye tuyoze mutulu yaje kaffe bafuutu soja ovulo yonna eto wali olabye nga akazeemu tasobola kaffe abavubuka abakyalina embavu yes so nkulembedde bulungi abavubuka mu Buganda ate myuse bulungi mukama wange onalebozaake mumyuse bulungi nnyo okitegeera era njagala okwebaza n'omukyala Silivia Namuti abafuutu soja waffe munnaffe agenda kuvuganya mu Wakiso district human MP nalima mwagala mujja Silivia Namuti abagendo kugambye kati twagala kulembeza nnyo bafuutu soja Silivia Namuti abafuutu soja yesaaba wandiisi w'olukiiko olutwala abakulembeze mu Buganda abavubuka mu Buganda saaba wandiisi w'olukiiko olukulembera abavubuka mu Buganda bajjayo muteekeyo bafuutu bigere bokka bafuutu soja tusomye tuli bajega ne mukyabulamu ebyo President waffe atuzimbye nga bafuutu soja amanye ebyobufuzi yes naye tabimanyi atuzimbye ate tusomye kati Silivia Namuti bwakwata district ye Wakiso omanyi district ye Wakiso ejjudde bafuutu soja bokka bafuutu soja njogera ku bavubuka abatalina mirimu okwetolola eggwanga efe bafuutu soja era nze kyengenda otandikirako mu manifesto yange kyenkulembeza mu Kawempe South kansonireko wano abantu nti ngenda kutandikira ku bavubuka saagala mu Kawempe South kulaba muvubuka yina talina kyakola bw'obadde ng'oli mu myuka w'abavubuka mu ggwanga lyonna era ng'oli mu gwesente bw'abavubuka mu Buganda kiki obakoleddewo okuko kirabikako nfubye okulaba nga ntuuka ku bavubuka mu Buganda yonna gye bali okwetegereza emirimu gye bakola n'okuwandiika abo bonna abavubuka abatalina bye bakola era kiyo ensonga lwaki nkugamba nti no okulaba nti tufuna omuwendo gwabwe tumanye bavubuka bameka abatalina mirimu gye bakola bavubuka bameka abayinako obulimu bwe bakola abavubuka abayambako bannaabwe tulabe engeri gye tugenda okuyambako abavubuka naddala wano mu kitundu ekya Buganda kubanga ababaka ba paalamenti bangi abalondebwa mu NUP kubanga luli twalina katimba bakayita kokota kakokota obusonko mukene buli kimu ne kabigatta kati tuli mu kusunsula ntuuse mu constituencies z'abakulembeze bangi nga abavubuka bali eyo abali mu myalo abali mu kuvuba babakuba emigo ne babatta abamu ne babasibako amayinja ne babasula mu nnyanja omanyi nti mwami Museveni ennyanja yagijjuza magye era natuuka ebusoga eyo omanyi ekiri ebusoga bakuba abavubuka nja kuleeterako wano omuvubuka omu natuuka ebusoga eyo mu disitulikiti y'e Mayuga baamukuba akabina konna kaavunda yenna akabina kaavunda obusajja buvaamu amasira yenna naye nga abasirikale bamukuba abamu bw'abalwanyisa envuba embi ku nnyanja bamukubira ki bwe baamukuba mbu yakozesa akatimba akatakkirizibwa ani abo importing obutimba bo bennyini oyogedde bulungi NDPS nebukebera neraba nga bwamutimba oyogedde bulungi taata Uganda Revenue Authority nebujjako omusolo kakati ate bano omukuba baaki yes ekyo kye tugamba sewo weebala eddoboozi eryo naawe kuligattako lwaki bakuba abavubuka ekyo ekintu infact okutulugunya abavubuka mu kitundu ekya Busoga naddala abavubi bifaanagana n'ebiri eno ku myalo tuuka ebukakata ku mwalo tuuka eno wano ku mwalo gw'Essenyondo natuuka eyo guli mu disitulikiti y'Empigi ono gundi yakiikirirayo ono Mwesiga Lipusiti ono Teddy Nambozi abeera mu Lipusiti zokka mu paalamenti wadde okwogerayo ekigambo ekimu bwe kiti okitegeera so abo twagala ba VU kubanga twagala ensonga z'Abannayuganda zibeere ku mwanjo twagala tulwanirira eddembe ly'abamawulire obutatulugunyizibwa nga bannamawulire bino ebiteekateeka bino nnyo mbitembo byaleeta ku bamawulire osimanyi bw'oba ogenda olina omukutunga guno simanyi funa layisinsi simanyi tokkirizibwa kuteekayo bino simanyi twagala eddembe ly'abamawulire muleke abamawulire balage eggwanga ekituufu
wakati wano wetugenda wazibu Yombi Temba atandise okuleeta buli yes naye abantu mubaleke balabe ekituufu ekigenda maaso mu ggwanga gwotwala kamera n'olaga ebinnya ebiri eri ebukuya abantu baffe gye batasobola kukola ki gye babonaabonera kati bali mu kupima kati emyaka nga 10 by'osuubira okulaba nga balulowoozaako tewali bano bayaaye bano babbi bayaaye bali mu kubba seka kati wajje bukuya n'otugamba ekkubo litandika mu kwa 7 nze ennyumba yange yalugendedde yabadde ejjinja emigo gye gyamutute Nabbanja ennyumba yange walabye embooka ezakubiddwa Nabbanja ejjinja tebayinza mukuba abajasi be bamutaasizza ng'alimba abantu bwe oluguudo lw'ebudondo simanyi twalukoze ne bamugamba eyo enfuufu mw'oyimiridde oli muyaaye ekyogamba ayimiridde ku luguudo lw'ettaka agandirwa kolansi bagenda lukola nti ddi oluguudo manye ebbanga lye lumaze naye enguudo eziri mu Kasanda zandibadde zikyali za ttaka nga golodi waffe bamubba wa trillioni 10 buli mwaka golodi gwe babba e Kasanda trillioni 10 buli mwaka ze babbayo olwo oluguudo lwetaaga trillioni mmeka okulukola n'emwewera n'ekitundu kya trillioni tekisobola kuwera so twagala ebintu ebyo bibeere nga bikolebwako enguudo zikolebweko abavubuka baffe abalima emubende ruddawa mu Buganda wonna so kyenga nti ntuuse ku bavubuka nga bongambye byenkoledde abavubuka kulaba nga ntuuka ku buli muvubuka okuba inspiringa office yaffe y'abavubuka nzigule abavubuka babadde bajja ne baleeta ensonga zaabwe mu office so twagala ensonga z'abavubuka zisosowazibwe era sibo n'ekisanja ky'abavubuka ekiddako nsabira nakyo bannonda mukulu Nsoboga ku bantu bonna abeesimbyewo Kawempe North mu singa gwe abadde agaba kaadi ani gwandigiwadde kakati abantu abeesimbyewo bonna balungi mu Kawempe North era tubadde nabo abasinga obungi Umaru Magala kantandikire ku oyo Umaru Magala tubadde naye abadde foot soldier abadde Saabakunzi waffe mu Kawempe North yali yakava mu kkomera okimanyi nti babateako emisango era abanne abamu bakyaliyo tuyina Luwemba Luswa kati ye Muhammad yakyusa mangu ago bamukomodde yakyuse bamukomodde kakati agamba ye Muhammad yatudde shahadu na simanyi kati ekyo sinakutegeera tosooka kukomerebwa okutola shahada simanyi abadde yakomolebwa dda kubanga nze bwe nali nga bantutte okunsala basooka kunsala ndi bantoza shahada kakati simanyi ekyo kibuuza ye naye oyo naye gyali abadde muyambi wa Honorable Segiri naye mulungi tubadde naye mu activities zonna ez'ekibiina abaddewo mu kuyamba Honorable Segirinya okumujjanjaba n'okutambuza emirimu gye Honorable Segirinya wabeeredde omulwadde so naye gyali era naye mulungi tuyina Council Nalukoola ekibiina kimwetaaga naye in fact kimwetaaga simwetaaga era kyembadde ngenda okwogera nti okuva Council wa Mary bwe yavaawo ekibiina kibadde n'eddibu ddene mu kibiina nga naddala eri olukiiko lwaffe olw'ebannamateeka nga bingi ebitusoomooza so tumwetaaga seniority ye nga Council tumwetaaga bw'abanga azze nadda mu kifo ky'omugenzi wa Mary tulaba nga tujja kusobola okukola ki okutambula kubanga kati wano wetugenda wazibu abaana baffe bagenda kukwatibwa bagenda kukolebwako effujjo twetaaga balooyo okubeera mu kkooti ez'enjawulo okwetoolola eggwanga lyonna so Council Nalukoola naye tumwetaaga naye mulungi so abantu abo tulinayo n'abalala nga Nusifa Nakato naye yagambye kaadi ajagala n'abalala naye nze singa mbadde nsunsula okulaba baani ani yandibadde asaanidde ng'ogyeko okugamba nti oli aludde mu kibiina oba aweereza ekibiina naye Council Nalukoola sandimubuusizza nnyo maaso olw'okuba nti tumwetaaga naddala mu ngeri ez'amateeka nti naye twandimuwadde omukisa n'aweereza ku bantu ba Kawempe North kubanga abadde mu opposition yabadde munnamateeka w'ekibiina kya DP era gye yava okutwegattako oluvannyuma lwa Mao okugamba nti bannaye nze ngenze kukola na Museveni
so ne tugamba nti kanso nalukola naga nti anzi oba ogenze kola na Museveni ffe tetukkaanya n'ebyo ffe tugenze zenyenze mweniyo so nze mbadde ndowooza nti kanso nalukola ndibadde asobola otutambuzaako nga bwe nagambye nti kaadi tugenda kuddamu tuginoonye mu kisanja ekiddako bwe tumuwa wano tumutesitinge tulabe bwe tuba tumutesitinze ne tulaba kinaaba kitya anaaba asobola otuyamba mu kana akaseera nga tetunaba kugenda ate kulwanira kaadi eddako so abantu ba Kawempe North bagenda kuba omuntu yenna alina gwe bagenda okulonda bagenda kumuwa ennyinga mu myezi gino emitono tugenda tuuka ku kaadi oyinza okusanga tugenza tuuka ku kaadi nga alina 5% gwe balonze so njagala okusiibula nga njagala okutegeeza naddala abavubuka okwetoolola ensi yonna abafuutu soja okwetoolola ensi yonna naddala abali wano mu Buganda abali mu Ankole abali mu Busoga abali mu Northern yonna njagala okubategeeza tugenda mu protest vote twagala kulaba nga akalulu kano tukawangula by all means mu mbeera yonna kubanga tukimanyi nti Museveni tagenda kulangirira president Kyagulanyi ate naffe bennyini abali ku bwa MPC akalulu ke MPC okulangirira si kyangu gwe wangula akebukuya wano wakalaba ebyaddako bagenda ogirawo eti ng'owokusatu ate yakoze eki nti ate yawangudde so newange mu Kawempe South bafuutu soja eriiso lirina okuba lirina okuba n'eriiso ejjogi ku kaadi ate nekuki ne ku kalulu yes so twetaaga akalulu konna tukatunuulire tulabe nga tuwangula akalulu mu ggwanga lyonna tusobole okulaba nga tuweereza naffe abantu balabe ku buweereza bwaffe bugenda kubeera butya yes kubanga kirungi notesitinga ku buweereza bw'omuntu omulala oli bw'avaawo notesitinga ku bw'omulala ate n'olaba embeera bwenakola ki bwenetambula so njagala okubasiibula n'okubaagaliza obulamu obulungi mwenna ababadde ku mukutu guno Kwezi Media Group n'abatanaba kujja bajje basubscribinge balabe bye tukola no abasinga kuno ba NUP abasinga ba NUP kuno okubanga ffe tuli fa NUP tugoberera okulaba ensonga yonna ngeri gye zikola ki gw'ogambye nti tulina okwasa esinga akati owe naale mbwajano n'ayogera mukuba ttooki okitege owa DP bwajja ne mukuba ttooki so kye bayita assessment okulaba mugenze mutya mu maaso ng'ekibiina nga president waffe atukulembedde ate tulabe ngeri kye tugenda okwatamu obuyinza Kampala Kawempe South gyendi ng'omubaka wa parliament addako so webale nnyo webali eddala muganda wange okunkyazaako wano Mukama abakuume Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.